Ni bulungi ogamba otya ssebo. Webale kunnoonya. Onsanze ku mulimu. Sanze ku mulimu oyiyo iya kawogo. Noonya kasente. Ya, tugulire ku taata sukaali. Amanya go gwani. Nze Bakita Tracy. Bakita liri ekika? Liri ekika. Lye baasalawo okumpa. N'emyaka emeka abasinga bagamba toli muwala wa kireva gye. I'm a born of 2002, 29th of December. Nina emyaka 2. Myaka 2. Ngenda kuweza 2 this December 29th. Sembadde nkuwa 18. Nina 2. Kuba natudde senior 6 kati nina 2. Nagitula last year. Yeah. Ogenda kweyongera ku university oba wagambye okokomaawo? Kama wanaaba nsobosezza nandiyagadde okweyongera because njagala nnyo ebintu by'okusoma. Tracy, okuze ne muzeeyiwo oba okuze bulamu bwo? Nkuze ne muzeeyi wange just twayawukanamu awo covid we yatandikira awo. We nava ewaka ngende ntandika okunoonya ku ssente cause by then abayimbi bali babagadde ate nga kyokulya twali tukijja mu kuyimba. So nalina okwesitulasitulamu ngende nange noonye ku ssente, so nava ewaka during covid times. Wasiibula oba weewagula bwewaguzi nga bano abaana abalala bakuzekuzeemuuko? Nasiibula kuba kiba kibi nnyo okugenda nga tosiibudde kuba east west north south waka waba waka era anytime oba olina okudda, so nasiibula era nabo ne banteekako emikisa. Olwo bagambye ogenda wa? Ngenda kukola, I'm going to look for money. Kitegeera kuba mami namugamba tuli mu covid tetumanyi oba tunaddamu ddi okusoma kuba nava mu covid nga ndi mu senior 4. Ali mu senior 4 nga nakagituula then covid najja mitakola dadi takola, so nefunayo akalimu eyo mu restaurant y'Abakongo gye nagenda okunoonyeza akasente. Ebiseera biratawo yali natandika kuba matofaali? Yali agakuba naye nga si nnyo, then mu covid awo yagakubira ennyo cause yalina obudde. Ewaka wakulira mu mbeera ki? Soko tuyiseemuuko embeera gye wakuliramu nga taata wakyali ku maapu eri waggulu alina zihiiti, embeera yali etya ewaka? Embeera yali nnungi nnyo anti wabeerangawo love ne care nga tewaliwo frustrations yonna zonna waka. Naye okuva we yali yakkamu kaakatono kuba sijja gamba kinene, yali yakkamu kaakatono embeera neetandika okubeera embi nga tewali ssente, akuna school fees, naye nga alina okunoonya ngaki ng'omusajja alina okulabirira abaana. Nawe ng'omwana omuto watuuka ekiseera n'otegeera nti taata ssente zitandise okumubula? Nakirabanga cause abeera waka from morning to evening, at times omulabanga munyiivu cause omanyi omuzadde alina bw'aba talina busobozi at that time okuwa omwana we osobola okumulaba embeera ng'abeeraawo yebase akuba ku mataffaali kwegamba nawe ng'omwana you can realize nti daddy tali bulungi and the problem is money. Ate ekiseera kyatuuka ne mama naye n'avaayo. Yavaayo naye mu covid, wasiibula naye n'asiibula? Mami teyavaayo mu covid. Mami yavaayo like 1 year back. Is it a year? Tuli mu 2023. Yavaayo mu 2022 ng'omwaka gugwako awo. Naye yagenda kunoonya ku ssente. Yakubira akasimu n'akugamba ki ekimujja ewaka? Of course, yankubira essimu n'aŋŋamba ngenda Tororo kola. Ne mubuuza otegereganye ne daddy, n'aŋŋamba agambye talina buzibu nsobola ogenda n'enkola. Naye nga yali tanobangako cause they could talk. Nga mukubira essimu ne boogera. Teyanoba naye omanyi omuntu yenna wemuluzinga communication nga muli mu relationship, some people think ti mwawukanye kati osobola kumala weeks 2 nga toyogera na muntu. So obvious case omuntu aba ajalowooza wakola ki wanoba naye ng'ekyamazima naye omuntu yanoba awakyabaleka ebintu bye. Omuntu anoba agenda n'ebintu bye byonna. So to me teyanoba kuba mami yaŋŋamba baayogera bulungi ne daddy ne bategereganya cause that time money wasn't enough. Ate nga muto wange alina okusoma nange nali mmaliriza senior 6.
kwegamba nga alina okuyambako nga onayambako omwagala naawo. You get? Yeah. Is she talking about coming back to your dad at home? She's already home. Wetwogerera? Yakomyeewo afumba ettooke. Gyali. Tracy wanna. Because nabaddeyo ku Sunday. Nabaddeyo ne mami. Ne daddy n'akomawo. Kubanza nadde n'okudduka. Nkomeewo nnoonye ku ssente nkole. Naye nga nabaleseeyo. Yeah. Embeera taatawo gye yayitamu oluli nga w'amaanyi nnyo n'embeera gy'abadde ayitamu wano eno mu biseera bye watandikira okuba amatoffaali biki bye walowooza mu mutwe? Nze kye nali ndowooza nze kunze kyampa okuyiga nti even though you are a celebrity kati taata wange ye celeb tewali atamumanyi is a musician naye apart from being a celebrity what else can you do? Ate wange yampa okuyiga obuteegulumiza kitegeera oba osobola okubeera omuyimbi kati kuba tojja kubeera ng'oyimba buli kaseera. Another part of you, what can you do? Yanjigiriza okubeera nga olikale ng'otetenkanya okuba okuyimba kale for instance tekuliiwo kyekirala kyensobola okukola okuwa blooka nange nno nagakubako okuba nga blooka nga kuzuukusa ku makya saameka sawange nga ffe tugenda tukima amazzi. So I would also admire nengamba nange njagala gakuba naye muganda wange blooka limenya era uga daddy oyina amaanyi naye blooka limenya osobola okukuba n'ositula bati akatiba nga liyise ng'olina okuddamu. That life nedda. Esente z'omusajja ogenda ziwa ekitiibwa. Nnyo nziwa ekitiibwa kuba ndaba gye ziva. Esente za boyfriend olina oziwa ekitiibwa. Boyfriend. No want to know kuba nange nkola ezange. Okola ezizo toyagala byakusabiriza. Tayagala nnyo byakusabiriza. Tracy ebadde bigenda maaso between your family obadde obiwulira gwe ng'omwana? Yeah, I always follow up. Mbadde nga mbiwulira. Between your family and the Mayanja family? The Mayanja family, yeah. I once heard Pallaso saying that obo Oluganda si, I don't know, something like that. Naye kyannuma because yalinga amwegaana. Naye nga to be honest, if you look at Pallaso and you look at Clever J, in the face, tosobola na kubaawula. Yeah, and you look at statement ya Pallaso yakunyiiza nnyo gwe ng'omwana. Yanyiiza naye munnange oba tolina kuyingirira nnyo mu bintu by'abakulu oba simanyi lwaki yakyogera bw'atyo so sisobola biyingirira. I just keep silent. Nensirika neŋŋamba ate munaye nkola eki. Osobola okuba nga yayogerayo batyo kati nze ng'omwana nga kyayika background sigimanyi bulungi, that's why he's talking like that. Naye tekiba kirungi nnyo okuteeka kwegaana muntu mu social media nga naye wowe otunula mu mirror n'omutunuulira muganda awo mufaanagana. Yeah. So gwe obadde otera okukyalako mu Mayanja family eyo oba n'ogendako wa Chameleon oba wa Wiz oba wa Pallaso oba owani? Ekyamazima sigendangayokko, but I once met Chameleon at the beach. I think it was Lido. Daddy Chameleon. Okay, Daddy Chameleon. No, Uncle Chameleon. Chameleon. Uncle Chameleon. I once met him at the backstage. Namugamba jebaleko sebo koye kale. Nawe jebale kale. He wasn't recognizing me. Nangamba, do I know you? Namugamba, yeah, my daughter to Clever J. So he gave me a warm hug. Nangamba, I'm so happy to see you. I want to meet your dad. Yeah, nambuza mama wali atya. Nangamba, how is Sharon? Like, maybe bali bemanyi, I don't know. Sharon is your mom? Yeah, she's called Sharon Apolot. Nangamba, mama wange mulungi. Nangamba, I wish to meet them. Tetwayogera nnyo cause he was the next person on stage. Naye Pallaso, I would also want to meet him. Yeah. Era mukisa wegoza, I would want to meet you, Uncle Pallaso. If you meet your Uncle Pallaso, what do you want to tell him? I would want to talk to him because, okay, first and foremost, I would like to know him more because situlanga kao nenjogerako ne Pallaso. Kyemmanyi tamanyi na kummanyi. Kati ali mukulabira ku bukedde. Ati andabira ku bukedde, okay. Uncle Pallaso, if you get time, we need to talk like uncle and your daughter. Jjajja saafuna nnyo obudde bukwogera naye cause namulaba jjukira abadde nga mu kyalo ate ngeri gyakuzeekuze emyaka osobola kutandika muga daddy jjajja buzibu ki bugenda maaso ne daddy ne uncle so naye aba tamanyi bulungi what I know. Yeah, but if I get time ngenda mu kyalo mulabe cause ali buloba.
ena jajja musajja side ya daddy, yeah, not ku side ya Uncle Pallaso. Bami sikwetika kivulu, but to be honest, I was feeling happy, like nali sikisuubira, cause twalinga tutule waka daddy n'ayogera kale yalinga ayogera like he was speaking in parables naye nga atakimanyi kisobola okutuukawo n'agamba naye Katonda n'omala n'ompa concert simanyi nakumanya ati nga fe bwonja gye tuli ewaka tumulaba abeera nnyo ewaka nga tetubiwa matu tugamba daddy abadde ki, tetubiwa nnyo matu naye neebaza nnyo Bajjo. Thank you, Mr. Bajjo. Webale kuleetera okay. Webale kuleetera taata wange ekirooto kye kukaminga true. He always wanted a concert. Thank you, Mr. Alien Skin. Webale kuwa taata wange wamuwa kolabo nga takuwadde yadde 10. That is love. Muyimbi kyasobola okuwa kolabo nga temuwadde yadde 10. Kisoboka nga yakawa Alien Skin, video nateekamu ssente, audio nateekamu ssente. Kimu kikye. Thank you, Mr. Alien Skin. Era mukama kwekyo singa okwagala kwe hits. Alien Skin alina omutima naye ogwagaliza talina buzibu. Nyo Alien Skin, he's one of a kind. Nze nali sikisuubira na kusuubira nti Alien Skin could give my dad a collabo. Hot one. A hot binyuma bitya. Otandika okukaaba. Amaziga gava ku ki? To be honest, amaziga ago gye gava nali zijukiza bujukizi ebbanga ne haso gye twayitamu ne taata wange ebbanga eryo nga anoonya kasente naye nga tewali asobola muwa kutu cause after him declining his friends ne babula. I could never see his friends kuba balinga bajja ewaka before nga China hit naye nga tebakyajja masimu tebakwata nga nababakala ayagalayo emitwalo ng'etaano tewali akwata. MP manager we naye n'amulekulira kwegamba nze ekyakasobola okujjako sheds nze ekyankaabya bwali bulumi nassanyu at the same time because I was remembering where we have come from and where we are. Nze nali simanyi kumanya taata wange asobola okuholding a crowd ennene bwetu. So ekyankaabya lyali ssanyu okulaba taata wange atuuse on top at least, and secondly atuusiza ekirooto kye cause he has always wanted to have a concert. Yagifuna. Ekyokusatu nga nzijukira background yaffe obulumi bwe twayitamu ennaku gye twayitamu you get, so byonna nawe nabigatta kye nalina okukola kwe kukaaba. Kiwulikika kitya ng'okuliddeko mu bulamu nga mulina ssente ne mutuuka ssente ate ne zigenda nga tewali yadde n'ebibiri? Kiruma cause muba mumanyidde embeera ennungi. Mugaati kuliko Prestige, amata weegali, then ne watuuka ekiseera ng'olina kulya lumonde, watuuka ekiseera ng'olina okgenda mu nnimiro weerimira ekyokulya. It hurts but it's a lesson. Chikuwa lesson. Yeah, champa lesson kuba nze nalinga mbeera awo nize daddy aleese ki nga tutikula, you know. Naye ever since we twa decliningamu then nensobola okuyiga nti Tracy olina okukwata enkumbi nawe ogenda olime muwogo gwe munaafumba. What I have to my dad is that I love you so much. Webale kunjagala. Webale kumpeerera up to senior 6, and hopefully I have to also continue. Webale tubeera mu mbeera embi n'ennungi, webale tutatusuulawo. Then the message I have to my Anja family is that I would like to see you, my Anja family and my dad reunite again. Mina bintu byokubanga mwewalana. Kuno kunsi tukyalako bukyazi. You get. So these things of wrangles ain't good. Then mbadde manyi if we are one, we could make something better and good. Because I've been waiting for a collabo. I once had kumawulire gedda Uncle Chameleon ne Uncle Pallaso masuubiza daddy collabo ne paka kati sikitabangako. Ekyo kiraga nti wakyaliwo obukuku. Please, to show me that again you have reunited, or to show the world a collabo is something very small that you can do. Kitegeera. At least you guys, you try to reunite. Because me, I want to see you one. Ate munyuma nga muli one. Not nga muli separated.